Breaking news kugwe muna Uganda zenga gwamu amaanyi olowooza Museveni wa kitalo nnyo nabagamba era nzize mbasaba ebbanga ddene nnyo naye mbagamba njagala mutegeere shaping y'olutalo luno olugendo tuwa freedom ndubagamba nnyo njagala mulwetegereze President waffe wabagamba nti the world is watching oba wabagamba nti amaaso g'ensi yonna gali mu Uganda awo kyategeeza kyeki nzize nkibabuulira kati nabagambako nti nno olutalo luno lugenda lukyusa shaping yalo era ne mbagamba nti olutalo luno ba 5 powers abamakinga UN Security Council bagala kweyuza bakomye colonizing Africa lwaki banaku tebalina minerals ne mbagamba nti olutalo luno shaping yalo gye mululaba musiweri banange muzimbe eggaali tugenda mu protestive vote tulina okuactivating human rights senga democracy alinnyiriribwa kino kiraba bakugambye batya the rise of Russian empire mu Africa okiraba kye bali mukola Russia eri mu kukuzimba empire yakyo nzize mbanyonyole olutalo luno ne mbagamba nti olutalo luno abantu bano baagala kuyuza mu Africa Russia wano bakugamba olutalo luno lulimu China France Russia Sahel region bategeeza kibategeeza Niger Burkina Faso ne Mali okitegere ekintu ekyo bebana abasatu abeyawudde mu ECOWAS kubanga ECOWAS ekyali wansi wani wa America okitegere ekintu ekyo kiki ekituuseewo New Kid on the Buloko wamwe gwe bayita Ibrahim Traore akutte gold wa Burkina Faso yenna n'amuteeka mu mikono gy'omu Russia okitegere ekintu ekyo amutadde mu mikono gy'omu Russia kiki ekirala ekiguddewo Museveni wamwe afunye miliyoni 3 eza dola military aid military package nkidamu si humanitarian aid military package okuva w'omu Russia nzize mbagamba ekintu kino ne mbagamba luno lutalo tugenda kufaafagana n'omuntu okitegere ekintu kino ddala Russia ekutte sente gwagamba nti Russia eri ku side yo era Ibrahim Traore New Kid on the Buloko ndooza mukirabye bino bye bimu ku byali bimuleta mu Uganda mubirabye so kino kyembagamba nti waliwo abategera revolution eno n'ababuukira obuukizi revolution abali internet driven we are not that and I thank God tetuli part kwa abali internet driven tuli revolution driven Russia eri mu kuraisinga empire Ibrahim Traore akutte gold yamuwaddeyo okitegera mutadde mikono gy'omu Russia Museveni afunye miliyoni 3 eza dola this is not money zo tezibatiisa lwaki nina kye ngenda okukulaga gwe muna Uganda kyesaagala otye wadde okwekangamu n'olunaku n'olumu ti Museveni afunye ekisente just kyembadde njagala okuprovinga be ba revolution dwarfs abadde bawoza nti ekintu kye tukola tetukimanyi Ibrahim Traore ndooza mumulabye Russia mugirabye ekyekola then ne Museveni mumulabye this is the good news katusoke tuve mu video eno then nzije tweyongereyo nkugambye Africa etabuse naye ate waliwo ba dictator bagenda okufiirwa entebe zaabwe just watch this katuve ku video yono then nzije tweyongereyo nkulage ki ekituuseewo ate parties to demonstrate that readiness through action. President Trump's advisor on African affairs, Massad Boulos, father-in-law to his daughter Tiffany, who met with President William Ruto earlier this month, announced in a press briefing on Thursday that the U.S. and Congo were pursuing a minerals deal. President Tshisekedi and I discussed a minerals deal. Of course, we need a more stable environment to achieve this objective. President Tshisekedi has been dangling the carrot of minerals at President Trump in a strategy to outsmart President Paul Kagame, with whom he is engaged in a war of words prior to a meeting in Qatar last month and alleged armed conflict. The U.S. position is that the M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. The United States does have quite a bit of tools at its disposal that it can and will use if need be. The DRC is possessed of 70% of the world's cobalt and coltan, critical to the powering of smart devices. Following our discussions with conflict participants, M23 pulled back from the town of Walikale. China, with whom the U.S. is currently engaged in a trade war, has been DRC's primary partner in minerals extraction, in infrastructure for minerals deals that go back to 2007. China recently placed restrictions on the export of its rare earth minerals to the U.S. The European Union called for withdrawal of Rwanda's troops from the DRC and an end to cooperation with M23. The European Parliament called for the suspension of its minerals deal with Rwanda. As for an African solution to an African problem, we highly appreciate their efforts. They've been kati ndowooza videos zitandikidde ddala okukolera sense
otandise okulabira ddala sense mu video zino zembadde nga nkola okitegera oyo Masadi Boris akugambye baagala balage readiness through action teri byakwogera tebaddamu kwogera babimalirize byokwogera biwedde oki ekidiridde Kagame bamukutte ne bamutwala mu ggwanga lya America okitegera ne Kisekedi ne basayiningisa endagano Kagame asayininze endagano y'okujjayo amajege ku mpaka ayino gajjayo ku mpaka naye bakugaye mu eyo video nti China already yabadde mu ggwanga lya Congo naye ate mweri wali emabega China tumulaba ali mu West Africa China bamugobye mu Congo okitegera ekintu ekyo era basayinize peace agreements peace deal wakati wa Kisekedi ne Paul Kagame mu Washington DC bagisayininze ewedde era nga mweno peace agreement Kagame ayina okujja amajege gonna gonna abula kenjagala okwatemu bakugambye America eyina tools zonna ezeetaagisa okutweka ekintu kino mu nkola aidha agajjayo mirembe oba ku mpaka M23 kyeri mukola kyekino M23 essaawa eno eri mu kuteesa ne gavumenti ku mpaka legana amaanyi ga American foreign policy gowe nawe nabadde ng'agizanyisa webanga esobola okukwata abantu bano ne bakaka ne bakola ebyo ebiganye okitegera ekintu ekyo lwaki Museveni tebamusobola nabagamba Museveni is just a cockroach ku kyetumuleetera Museveni abadde beneficiary mu ggwanga lya Congo okitegera ekintu ekyo kakati essaawa eno babagambye mugajjeeyo M23 erekerawo byekola aba American investor batandike business nakugaye Masadi Boros ono musajja we yavudde mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo yayingidde Uganda era ekintu kyatukiddeko mu Uganda kwe kusisinkana American investors oba American companies zonna zonna eziri mu Uganda awo kyekiddako ekibadde Congo kyekijje Uganda nakugambye bano bamusobola kubanga bana abasajja bazze kumaliriza lutalo lwe bayita de-dollarization olutalo luno lubadde mu Africa Uganda and Congo in particular okitegera ekintu ekyo Uganda and Congo in particular kati Kagame bamutadde mu diiru eri Russia naye emaliriza zino Sahel region ejja yeweesa mu 7 cent this is not money tezibatiisa ebyo ebimu bigenda okukubya mu 7 nkiddamu ebyo byatandise okufuna sente mu Russia bye bigenda omukubya kubanga fe twagala tumu exposing who the dictator is omuntu abadde mu foreign policy ya America era nga sente zafuna za America kati essaawa eno lwaki ateekateeka maje sente zajje Russia za maje Russia ebapangira ki gwabasuuta Ibrahim Traore muna Uganda Russia ekupangira ki but temutya nabagambye third factor determinant leero abaana ba Congo bonna balwalize behind Kisekedi ngaffe banna Uganda tulwalize behind his excellence Kyagulanyi Kisekedi amaliriza mu 7 ne Kagame abatemyeko ensingo okitegera ekintu ekyo naffe banna Uganda ekintu ekiri e Congo kye tulina okukola tugenda mu protest vote tugenda kutemako mu 7 ensingo kubanga police gye tulimu ya mu America nakugabe mu America is here to stay yazze kumaliriza nsonga eno yensonga lwaki yakuleetedde banka gye bayita JP Chase weriawo mu ggwanga lya Kenya bano ba investor tebagenda kukola business nga mu Uganda nga mu East Africa tewali mirembe ekyo tebakikulimba yensonga lwaki bo base zaabwe bazisetinze mu East Africa nakugabe wadde Russian base zaayo ezitadde eri mu West Africa eri waggulu gyeri naye yetaaga East Africa kati option gyasigaze eryeji eri na Museveni naye of which Museveni talina maanyi g'abantu tagalina kitegeeza ki tusobola okukeera ku makya ne tumugwa ne tumugamba gwe tuviire tugenda ku activating human rights nabagayo bamutunulaawo mu protest vote tutunulidde ekigambo kye bayita protest voting eno event ebadde ng'ebeerawo mu system ya Museveni ebadde ebeerawo naye Museveni tafunangako ku kintu kye bayita post election violence tagifunangako eri international recognized kakati bagenda kukubira omuntu senga tajiwa respect nakugambye bano basobola okunyiga Museveni oyo nga bwe bakikole Kenya nga bwe bakikole Zambia kisoboka mukitegere ekintu kino era bagenda kumubanyigira nga bwe banyize Kagame bulijja akola amampa nti n'ensi zijja zimugamba vaayo nga zisaaga mu busaazi kati bamulaze lo bamugambye kati tetukyayagala bigambo kati twagala bikolwa mukitegere ekintu ekyo twagala bikolwa so gwe munna Uganda totya Museveni talina kyali ezo police zetuli musizize atenga bana ba business bo bamalirivu nkiddamu bana ba business bamalirivu bajetaaga era mu Uganda wendagaano zetulina okusayininga zeze za America zeri mu kusayininga kati naye nga za business okitegera za business win-win situation nga Kisekedi wakikoze Kisekedi ataza afia okuwa abantu be Congo emirembe naffe tulina kutala afia bana Uganda okufuna emirembe okwejjako obufuzi bwa musibira mubwa ono tumusobola kugambya ekintu kimu kyolina okutunulya bakita protest kwekalakasa senga twekalakasa ono kizempa awedde okitegera ekintu ekyo respect my people them